Nebwoli kolota sigala nkwe kute mugamba mutabananga bagizi bashiba karungi aka Swag Mama. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Watari baby, mumutima kubera kuchicha. Kuva gukona wetiti. Gukona wetiti. Gravity omutuje mukuje kugendera ku ewaffe Uganda. So nawe subscribing ku YouTube channel yo olabe byakabiri byonna kyekimu. Ene waffe tulunda tuvuba tuli matuba za twane katuko za ene waffe Uganda muganda ngebe tuba tukikuba I don't know oli waffe Uganda waffe Uganda mu Uganda tuba kuba Uganda blessings I don't know follow like ene waffe Uganda ramba Banange mwena abatukubera wane waffe Uganda tubagala nyonyonyo era mwebale nnyo kubanga mutukuberera Jessica no katono nyonyo twagadde tukayiseewo ko waneeno mwena abanyumirwa ebbaluwa yaffe amina abanyumirwa ebbaluwa mugende ku side eri ku mukutu gwaffe guli omulalo guyitibwa Upon TV mugende eyo gye mugenda okufuna ebbaluwa ey'olunaku olwaleero naye ng'ate tosuba ebbaluwa eyaleero kubanga nnungi nnyo nyuvu nnyo enyuma nnyo era ojja kugyewuunya gendayo naye ate oyina ovaayo nga subscribinga kubanga kitukwagaza kyokka subscribinga ne waneeno Upon TV atanaba ku subscribinga nyinga ku kigambo ekyo kinene subscribinga nyiga ne ku kadde side ya waliwo akadde akali awo akadde ako kabeero kanyigeeko subscribinga ne ku channel Upon TV gendayo subscribinge ebbaluwa gyegenda okubeera olwaleero ate nyuvu nnyo wano wansi tutaddewo link egendayo ku Upon TV link ya Upon TV egendayo so wano wansi ku comment esooka ku ndobese eno comment esooka we wali link egenda ku Upon TV gendayo ginyigemu ogendeyo ku Upon TV o subscribinge oba tonaba ku subscribinga onyige nakadaako kabeera ako akali ku mabbali kanyigeeko ebbaluwa gwe neba etuuse gojja kubanga automatically ofuna obubaka nti ebbaluwa etuuse ogendeyo mu time so gendayo linki yesooka wano mu comments eziri wansi wano linki yesooka kinyigeeko ogendeyo nenga enamba yaffe eya WhatsApp group eyitibwa ewaffe Uganda eyeyi wansi awo togikubako enamba si yako kubako bannange tokuba ku namba eyo just weerezaako buweereza kigambo njagala kunyingiza mu WhatsApp group bannaye ojja kubako wonolemerako ojja tunyigira kubanga tujja ku blockinga enamba si yako kubako yakuwezaako just message ogambe njagala kunyingiza mu WhatsApp group kyekyoka enamba si ya Mukunja si ya Rebecca Jingo nabo bennyini tebazigaba enamba zaabwe kubanga senga bali bazigaba senga tebasobola kukola kintu na kimu senga tebasobola baweereza kubanga abantu bangi ensi yonna baagala okwogera nabo kimanyi mukitegeera bulungi ensonga ki tebasobola kugaba namba zaabwe kuziteeka ku mutimbagano tebasobola kufuna mirembe so enamba si ya Mukunja si ya Rebecca Jingo namba ya WhatsApp group eyitibwa ewaffe Uganda buweza message njala kuyingira mu WhatsApp group nenga tugende maso ne baluwa endobeso yaffe tugende maso ne endobeso yaffe munyumbiro nenga tubagala nnyo mwenna abatwekumirako wano ewaffe Uganda we bali nnyo nsigadde nzero ni peace wano ewaffe Uganda mu ndobeso yaffe erunako olwaleero kweli okay wanji nyabo nze bampita Mukunja wa BTFM mu ndobeso wano mu program sisimuka hello wanji sebo nze bampita Mukunja wa BTFM wano mu program sisimuka mu ndobeso banange sanyi tokuuliza Mukunja kale nyabo nange nina obuzibu nsaba ontaase taata ate kiki nina omuvubuka bamuyita Nsubuga nagenda ne musingira TV paasi ne radio ng'alina ssente zenjagala mpole naye naddayo munange gy'abeera ng'omusajja taliiwo
olwamukubira essimu aŋŋamba ebintu yabiwamba mbu yabyeddiza kati munnange nsaba onnyambeko tunoonye wa waali esente ze zirina naye alemye okumpa ebintu anti kakati obuzibu buli bumu esem ennaku oba zaali zayitako wamusingira n'omuwa sente naye tezaali tezinaba kuyitako kuba yali ampadde ebbanga lya mwezi gumu sente nazimufuna mu wiikisi 2 esem kakati gweoyagala tunoonye waali okole ki wange oyagala tunoonye waali okole ki wange oyagala tunoonye waali okole ki oyagala kumanya wa waali esem bw'otegeerawo waali ngende ne poliisi esem kati namukuwa n'oyogerako naye sirina kyenjagala kwogera naye gwe yogera naye kale beerako tovaako kale sebo Hello. Hello. Nsubuga. Wanji baba. Kakati nsubuga munange bintu bye wanguza bindetedde obuzibu. Ate bikia. Ate bikia. Ebintu wabinguza ndira ku nsiko poliisi enoonyanga eyabba eggaali. Ate kunoonyeza ki? Ate kunoonyeza ki? Ante ebintu bye wanguza. Ebintu bye nakuguza. Ate poliisi ebiyingirira muwa. Simanyi walabika waliwo yagenze na complaininga kakati ne batandika okunoonya batuukidde wange nayise manju mu ddirisa kati ndira ebintu bye nakuguza. Nange waliwo yabinsingira. Ate bwe babikusingira n'otunda. Anti munange oli omusajja yabinsingira n'agenda ate nga nange ndi mwetaavu bwa ssente nange nembitunda kimu ku kimu. Anti kakati nze kyembadde njagala tukoze tutya obutaliira ku nsiko. Olira ku nsiko. Kati ulira naye oli mukubalaata nsubuga oli mukubalaata. Nange ndira ku nsiko kuba nabbaawo. Kakati olaba gwe wandeetera obuzibu kubanga kakati mbadde kyensaba. Nkuleetere TV bintu mbikuddize ne sente ozireke obiddize gwe eyali yabikusingira nze nemekera okuliira ku nsiko. Ate obinzirize nkyaliwo naye sikyaliwo ndi eno. Andi kakati nsubuga va mu kubalaata oli luddawa? Ndi eno ku ŋŋoma natandika kubajja ŋŋoma. Wa? Ku ŋŋoma. Andi kakati gw'ogamba waliwo zibajjira wa? Omanye empambire. Wanji? Omanye empambire? Empambire manyiwe eno ku Masaka Road. Nafuna omugagga gwe mbajjira eŋŋoma. Kati mbajja ŋŋoma. Kakati olwo nkulabye ntya? Anti ate awo otuuka awo tobuuza nsubuga. Abuuza muleega ŋŋoma. Andi bamuleega ŋŋoma bangi. Gwe bw'otuuka awo gw'oba obuuza nja kuba nkulaba. Andi nkugambye nti bangi kati bwe ntuuka awo mbuuzaani. Anti bw'otuuka awo buuza kaliba muleega nnyuma. Wanji? Bw'otuuka empambire ku ŋŋoma buuza kaliba muleega nnyuma. Muleega ŋŋoma muleega nnyuma? Muleega nnyuma. Anna ebintu byo bizibuzibu kale. Ati nabo basaaga no banandaba. Angenda saasidde. Kanenkolere na mirimu gyange ate banankola banansangawa. Bano nabamala nababba. Owakatonda giro neweere naye siri kubasire. Kariba mulega ki? Muzinga.
abantu balina amanyi ati tobitegeera kalega kingoma ko ye kale kakuwe nti bangi omwesibyeko nyuma Mukunja Amotyo Mbalanguzi katonda wa comedy n'omukyala Nakachwa mbabuuzizaako bannaye butereevu ono muliriza wa mwatavaako Kiggunu ndi Masoli mu Soweto eno Kasangati Gaza Road naye Mukunja omukulu oyo ekituufu yabamalayo kubanga ne gyalagiridde yennyini erinnya eririyo oyinza kumunoonya n'omufuna naye nze kyeŋŋamba nti ono ayalira ku nsiko wabanga teyegendereza yeeyongereyo oba anoonye oli gwe basingira eyasinga ebintu abimuddize amanye nti bifudde kubanga woofiirwa tosuula ku malaalo amanye nti ezo zigenze akomewo aleme kuliira ku nsiko munnaayo butereevu ono Kiggunu ndi Masoli mu Soweto Kasangati Gaza Road Kayongo ku Metro Ward awe Kasangati ayo Kyanzigi mutumiddeko yebale kuwuliriza ndobeso mpozi n'omukyala Nalongo Tamalo weddukedde ne Masoli mu Soweto Kiggunu ne Masoli mu Soweto katonda wa comedy Amotyo Mbalanguzi gwasinga Bera FM kita buli ky'omuziki. Okay, katulabe omulala Nakachwa. No tebajja mukwata. Mukulu Kalega. Bana ya masize mutya era mwebale kuweereza. Naye oyo musajja mubbi yeetaaga kukwata era gyalagiridde. Naye sisuubira nti gyalagiridde watuufu. Yeetaaga kukwata. Wabanga we watuufu kuba n'ebigambo byakozesa bibi. Ono asigadde Kagwa Mohammed okuva enawabango zirobwe. Tumiddeko maama wange ne taata wange. Kwebaliba buli ky'omuziki ku 9 katulabe. Mukunja ni Nakachwa n'Amotyo mubale tuweereza mikwano. Ono mwana Patrick bannange abantu beetuna amanya kati oyo waaga amanya omunoonyeze era n'ebyo byabadde abagamba simanye empambire ku ngoma abalimba omanya ababbi babeera n'amagezi buli watuuka yeetuuma linnya ddala kati era nawe naalabika taliiwo singa tetumulabanga baagaliza olunaku olungi Sammasiasi balukagga kuno kutukwali ne ba Breakers Bera FM kita buli ky'omuziki Mungu Huwanji webala okuweereza eggwanga kale sebo yese mu Ward of Uganda eddoboozi lya Kira municipality beyoge ekire ku zoni ku mulongooti nze ngamba omusajja bamwesonyiwe gw'owulidde yeewaana nti mugezi nnyo nti ate muleega nnyuma nti ate muleega ngoma ayina okubaali muno mu Yes, good morning Omukunja ono Kayigira wa chairman kabisa wa Kyanangira naye mpozi omusajja oyo muyaayo bamukwata Maka Wanji sebo webale kuweereza kale dadi nze Katogo different busiika kalibe ebintu byamusobako kasite essimu kweri banatwaking eyo naye byagaana ono Katogo different busiika Omukojeze Justice Ndikachindo ebusiju naye ate na era tosobola magezi mangi oba matono era amagezi mangi ogenda kubuza Kalega nyuma ate tujamufuna kati ulyanga bwewana kyoka kyewanira mu bubbi obananga abantu omuntu alabye n'ababbi omukyala biveeko ate tenkanyagula TV empya n'ebirala biveeko nze Musiga Justice Ndikachindo ebusiju Ombuzi John Kiyaga mutumiddeko Mukunja agambye takwagala nnyo na Reverend Mutagobwa abeerugwa Church of Uganda mbeere bulungi nange Justice Ndikachindo ebusujju Mukunja wanje mwasumudi abakadde ba bulungi sebo ono Mayoga gwanga Seremba Jime nkuli Seremba ndi wa People Power mu bendo ly'Ebuddu balamusiza okumwena Nakachwa n'Amotyo muganda wange tukutwa mukulamusiza bambi naye ekisooka kya byonna omusajja yeewaddeko obujulizi mu kituufu yabba bubbi mukazi n'ate n'omukazi naye kene bwe muntu aba n'ebizibu nga ekyalina kyolina kyekikununula kuba yali talina kyakukola naye omusajja engeri yeeyise Kalega simanya Kalega nyuma kyemuba mukola kiri ekintu kimumukunja omukyala akwate bukwasi simu ye agende bagende mu kampuni muno omuli enamba ey'essimu
bamukoleko bukozi research bamunoonyereze badanti omukwata naye kitali ekyo Kalega nyuma tajja kukwatibwa